nze n'omwami wange akimanyi Sagala Musajja Mwavu era namugamba bwali yavuwala nja genda kubanga obwavu buluma nedda naawe bwali yavuwala nja genda nemanyi nnyo because natandika by the way kamabulire nze natandika ofuna sente nga nkyali mwana muto. I remember natandika ofuna sente ndoza nalimu S1 whereby let me tell you this whereby bakuba emiggo alina omusajja mu room tasha mugambe tugenda out tenaba zikyali just sawa mukaaga ki ekyemyaka okisusiza nnyo paka kuwulira bubi. Nze sola limba myaka gyange because I have no reason why I should lie my years. I have no reason. Buuza abaana basomere wa Susan Muwonge ku St. Francis Junior School budde baba manyi. Secondary schools na somera amasomero mangi. So I know why life yange confusing abantu because aliyagamba kati nokola ddi nokola otya inze ogw'omukolo gwe mwalaba ogwo abantu gwe bajjayo ne bagamba imbuno simanya omusajja no